Aya basi embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'etambula okuva mu Revenue Authority URA esobodde okuba ate ng'olunaku olwaleero omukulu gwe bayita Bobi Wine bamuddiza emmotoka ye gye bayita V8 abagiteekerako enamba UBJ 667 gyevuddeko aba Uganda Revenue Authority basobola okuba ate nga bategeeza Bobi Wine nti alina okuba ate nga azaayo emmotoka eno basobola okuba ate nga bagigerekera omusolo olw'embeera nti baali bategedde nti emmotoka eno yali ya bullet proof awo ne bamutegeeza nti alina okusasula emitwalo 16,600 mu siringi 7 ejja dola ze miliyoni 337 Bobi Wine yalina okuba ate nga asasula abalevene basobola okuba tebategeeza Bobi Wine tajja gifuna nga tasasudde sente ezo wabula olunaku olwaleero Bobi Wine asobodde okuba ate nga emmotoka basobodde okuba ate bagimukwasiza bannaffe aba Revenue Authority okuvaako side z'emagere akadde kano omukulu Bobi Wine asobodde okuba ate nga ayogeko ne bannamawulire ku mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula Bobi Wine ayogedde bingi nnyo ategeeza nti olunaku olw'ebingi nnyo byabadde asuubira okuba ate nga afuna okutandikira ddala ne ku mikwano gye okuli ba Edi Mutwe banubinali bonna abadde asuubira okuba ate nga baleeta mu kooti wadde ne leero tebasobodde kuba ate nga baleeterwa okuva ekitalya mu mbeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula akadde kano Bobi Wine asobodde okuba ate nga ategeeza emmotoka tugifunye naye nga tetusasudde wadde sente wadde na 11 aya basi wuuno atubuulira agambye mbwe emmotoka agifunye naye nga tasasudde wadde sente agamba bwati sookera ddala njagala ensi yonna emanye emmotoka yaffe eno bagiwamba mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka twasasula omusolo gwonna ogugereke mu kooti nga bwe mwategeera naye era kikulaga nti tewali mateeka ge bagoberera naye balinda biragiro kuva wa Mwami Museveni si emmotoka yaffe yokka gye bawambye emmotoka yaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisukkamu 2 emabega zikyali mu Arua twagenda mu kooti neeragira nti batuddiza ebintu byaffe byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni. Aya Bobi Wine ng'atunyumiza atugambye nti babadde basuubira bingi nnyo agambye bwati ku mmotoka waliwo emmotoka endala Tundra eziri Muliiro eyo zibasobola okuba ate nga bawamba gye buvuddeko myaka gya 2016 ng'ali mu kunoonya akalulu eyo 2017 eyo agambye nti n'emmotoka ezo asaba era akyazaagala wabula ng'ekikulu be baana basobola okuba ate nga basiba bayagala okuba ate nga afuna tukaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisuluwa twagenda mu kooti neeragira nti batuddiza ebintu byaffe byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni n'ekirala ffe tulina okulowooza nti obuswavu bwabasuseeko abantu nga babanja emmotoka yaffe tulina musolo nti tetwagusasudde ate bagezaako n'okubuzaabuza kubanga olunaku lwaleero lwennyini ensonga enkulu be baana baffe bano be baawamba be baganye okuta olunaku lwaleero babadde balina okujja mu kooti naye amakooti gaguddewo emisango ndabiragiro biva wa Mwami Museveni. Aya basi wuno ng'ategeeza nti basobola okuba tebamutegeeza alina okusasula emitwalo 16,607 mu 7 ejja dola ne wabula olunaku olwaliro yeewunyiza ng'ate emmotoka bamukubidde essimu asobola okuba ate nga noona emmotoka ku Revenue Authority. Ebbaluwa eno eraga nti baddamu ne batugerekera omusolo gwa miliyoni 337 nti gwe tulina okusasula baba nga bakikola mu mateeka then lwaki bampadde emmotoka yange bwe mba nga bamanja omusolo nga sinaba gusasula kubanga bwe banga ensi egoberera amateeka baba bamanja omusolo tebalina kumpa mmotoka yange kuba mba sisasudde musolo ne bwe mba nsasudde omusolo balina okumpa emmotoka yange era ekyo njagala kiddemu kirage eggwanga nti wano tebagoberera amateeka bakola Museveni byayagala nze nkimanyi n'ensi yonna ekimanyi basooka amateeka tisibangibwa sente nemu nasasula omusolo ogwo gwonna ne Museveni nga bweri nti yenkola ye emmotoka yange baginziriza naye ne bampandikira ebbaluwa nti naye tukyakubanja omusolo balinga abagezaako okunteeka ku lujegere nti kaakati bw'okola bye twagala nga tugikujjako nga tugikulekera bwe tokola bye twagala nga tugikujjako yengeri yemu muzze mulaba ng'ababaka Mwami Museveni basindika nga bajja balinga abagamba nti nyina kusooka kwogera ne Museveni okuta bannaffe baasibye nti nyina kusooka kwogera naye okuta emmotoka yaffe nti nyina kusooka kwogera naye okutuwa emmotoka zaffe eziri mu Arua. Aya basi mukulu wano Bobi Wine basobodde okuba tebamubuuziza nti embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula wiiki ewedde omukulu General Katumba Wamala yasobola okuba ate ng'awona amasasi oba oliawo ne basobodde okuba tebamuwadde emmotoka eno olw'embeera nti security yo okuba ate nga bamwongera security mu mbeera eno ng'emmotoka bweri ya V8 Bobi Wine agambye bw'ati okuba tebamuwadde emmotoka eno ya V8 etayitamu masasi ekyo si kipya mwenna muzze mulaba nze obulamu bwange bwagezebwamu okugibwawo emirundi egiwera era ensonga lwaki abantu
abatuwagira basalawo okungulira emmotoka eno. Naye ebyabaddewo ku General Katumba Wamala biraga nti tewali muntu naye naaliseeko. Oba oliawo bagezaako kubuzaabuza kukyusa mboozi kugijja ku ttemu lye bakoze kugitunuza eno. Oba oliawo bagezaako okwejjako musango kuba manyi bakyalina ekigendererwa ekyokusanyawo obulamu bwange. Naye nga baswadde oba oliawo n'emmotoka yennyini kuba sirishiwa sisobola gitulamu kati essaawa zino kuba simanyi ki kye bagitaddemu. Sigyesiga sisobola gitulamu okujjako ng'emaze okukebejjebwa. So bingi nnyo ebyebuuzibwa naye buli we mubeera nga mukulemberwa abamenyi b'amateeka. Aya basi omukulu Bobi Wine yategeezezza nti ku mmotoka eno era agenda kuleeta n'abakugu okuva ebweru w'eggwanga basobole okuba tebagyekebejja oba oliawo muyinza okuba nga mulimu obutwa. Agambye nti guno omulembe gw'abavubuka abali ku mulembe gwa digiti. Agamba bw'ati kyonna ekisobola okukolebwa oba tuleeta abakugu bagyekebejje wano kyonna kye tusobola okukola tujja kikola. Tuli basajja abagezi, tuli basajja abavubuka, tuli mu generation embuufu ate okusinga generation y'aba Museveni. So tulina amagezi gonna agasobola okwekebejja emmotoka yaffe era n'abantu abasobola ogyekebejja basobola